Sahaba yitibwa Uqba ibn Amir radiyallahu ta'ala anhu, ono ye yatuukirira Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aga nti qultu ya Rasulallah man najah, naye omuntu awonya atya? Ebuuzo by'abasaba mbiwulira, omuntu awonya atya? Ensinga ejjudde ebizibu bingi, ebigezo biyitirivu, naye mwana Adamu akoze atya okuwona n'okutaasibwa? Nabbi sallallahu alaihi wasallam yamugamba kola bino. Ekisooka, amsik alaika lisanaka, kuumanga olulimi lwo. Oba oyagala kuwona, kuumanga ki? Ekyokubiri, waliyasaka baituka, ennaku yo gikabirenga mu nnyumba yo. Ennyumba yo byonna mwe biba biggweranga. Ennyumba yo byonna mwe bikola ki? Bw'ofunanga ebikutawanya byonna, komangawo waka, biggwerawo waka. Mubitegedde? Ensi yonna ejjudde ebizibu, ejjudde emitawaana, buli omu amaka ge galimu ebizibu, buli omu wali wonna waliwo emitawaana. Naye bw'ofunanga ebikutawanya bimalirenga wa? Mu nju yo. Mubitegedde? Kikyategeeza wa khasatan fi zamani lfitan, naddala mu biseera ebyaki? Ebyokugezesebwa, ebigezo nga bingi mu nsi. Ono ayogera kino, oli ayogera kiri, ono ayogera kino, n'obulwako nekwoga nti oba ono oba oli. Yingira mu nnyumba yo weggalire, okole ki? Bweggalira mu nnyumba okole ki? Okole ibaada zo zikolere mu nnyumba yo. Mukitegedde? Basahaba ba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu mbeera ya fitina yali wakati wa basahaba. Bano ba Muawiya balwanagana ne Ali, bano ba Aisha balwanagana ne ki. Basahaba abamu bakwata ebyokulwanyisa ne babimenya, ne badda mu mayumba gaabwe, ne bagamba nti eno kyekiseera Nabbi kye yatugamba, teri kulwanyisa musiraamu. Bonna ne basirika ne badda mu mayumba gaabwe. Nga bw'omusanga nti owaayo ogwawa, mundeke, eno zamanul fitna, kiseera kyaki? Tayogera. Nabbi yatugamba tube mu mayumba gaffe nga twogera okubaani. Okitegedde? Nga bw'olaba ku mulembe gw'aba Muawiya, Hassan ibn Ali, ba Hussein, entale zaali wakati awo. Mwenna mulwana, ono ali Allahu akbar musonge, n'oli naye ali Allahu akbar musonge. Ono aleeta takbiira erumba, n'oli aleeta takbiira ekola ki? Gotta musiraamu oba si musiraamu? Mubitegedde basiraamu? Gw'olwanagana naye aleeta takbiira, n'omutema ekisonaga Allahu akbar, n'oyongera. Naye bwakikutemenaga Allahu akbar, la hawla wala quwwata, inqalabat almawazin. Kugamba